Okay, oli ku program Sita Bazi. Yoka ekwa amawulire gotasanye kusuba ku ba celebrity bo. Ningo nakola lero twina amawulire ga Fresh Kid. Fresh Kid abadde zikiddemu adde asiriseemu nga takyakola nnyo mawulire. Emisomo gyerewa naye omwana ng'asomye. By the way yasomye just abadde omanyi banna waliwo omwana gwe mmanyi Felicita the superstar kana ako kawala Lawrence n'asmile akana kakyali kati okyali vagine kali Felicita abadde chenaba Felicita agenda twalani bwe batetereze Fresh Kid ne daddy we ne mami we batetereze Fresh Kid Felicita agenda mulyawo kana kakuba yawo ekisooka bali muzigizaga manager Francis yes tumwebaza naye nga leka nsooke njogere ku mama ne taata leka nsooke njogere ku kintu kya mama ne taata wa Fresh Kid taata watandika omulimu gw'okuyimba ne gukulemerera nononya amazike ne gabula ge wafuna n'okola mu saloon ekirala mama wa Fresh Kid tata Samu yakwita muzanye katemba muzanye ebizanye ebyo comedy n'ogaana byakulema enewe wabitya omwana avuddeyo alina talent ye afunye ku bintu awe mulaba nti kati essaawa zino simanyi bamwononera future mwana tasoma mwaliruddawa bo lwaki tebamukolerera lwaki omwana yalina okwekolerera bannanga abazadde nammwe mulekererawo okulabaamu abaana nga future mwe balina ogibakolera naye ate bo muba mulabamu nti be balina ogyekolerera nedda mukolereko abana kale basangewo kye basanze nabo beeyongerezeeko naye ate mwana muto mwana myaka 7 mutandise okulaba mululunkana ebyammwe byabalema mukole business ndi musanyufu nnyo okuba nti Tata Fresh Kid yakola saloon bwe yafuna ssente naye ate yandisoose n'aleka manager Francis ajje wala Fresh Kid twandibadde tetumanyi Fresh Kid singa si manager Francis ate ekirala twandibadde oba nabo bandibadde Fresh Kid nga tasoma nga tebamanyi nakimukwata kuba Fresh Kid yali yeeyiya naye ate kati omwana atandise yatandika okukola yalinnya ku nnyonyi mwe temwazirinnyako mutandise okulaba manager Francis ng'eyo alidde ekingi kale kati batuulula ddi ne bateesa ne bagamba ate omwana waffe kiki obufumbo ye mwana omwana agatta abantu Tata Fresh Kid yagamba maama wagu simanyi wankola kyo nakola kyo kunkyawa ayinza okuba yamukyawa but ebyomwana we bibeerawo no kiri bweki omwana bw'abeerawo buli ekimutuukako kyonna mujja ne mukwatagana ne mukiteesaako ekirala bannaye mulekerawo okuba nga mwogera bibi byerere ku muntu manager Francis n'ebirungi mubirale kyova abaganda baali bagezi okugamba nti ebirungi 10 byokoze kibyekya kikola kibi kati n'ebyo naye nga yes bwe bamuggyako bamuwe management empya but balekerawo okwogera obubi nnyo balekerawo okwogerera nnyo manager Francis balekerawo omwogerera naye nga ye manager Francis agamba ebyo nze sibimanyi biyinza okuba bya mawulire bagayitinganye ku mikutu gya Facebook simanyi bintu ne manager ompya namuwulidde by the way nga ayogera n'ekigambibwa nti ne manager ompya bambi omuntu gwakutteko tasigala kyekimu era manager omulimu ompya n'ompya simanyi gwe yatandise guno omulimu gwe bamuwadde yatandikidde ku show Fresh Kid zayinawo anti kati yes ayagala manager Francis amubulire buli show gyalinawo basobole giplanninga naye manager Francis yakiganye yagamba nti sente zonna gundi ziyalisene zigenda gende wa manager Francis okitegeera kankubulire wenegira ku contract biki assigninge kankubulire ekintu kino mama ne tate bebanga bali wa mujukira basayininga bagena mu wa lawyer ne basayininga so eyo contract bwe basayininga agreement je basayininga babyenga bagamba nti Fresh Kid agira ina kubera nga
manager Francis alimba ba daddy fresh kid ne mama we nga bakolera emitwalo simanyi ensanvu nenga bagamba ne Fedista akolera nga 9 kati fresh kid tasobola kubanga ali mu nsanvu 8 ekitegeeza nti percentage esinga esigala wani wa manager Francis manager Francis naye alimba at least abaweeko mwana go kyamukoledde kwambala ngoyo ya mu design yambala ne 14k bambi kira at least bambi kasajja katukasa nse kali happy wadde bene byatusewo naye ye 14k bwongo ye bambi yakiriza 14k yandaze engeri gyeyogeddemu yalaze nti no sente ye yakyankalanya wadde yaganya kyogera wamu naye yaganya yalaze nti no sente wali Manager Francis yali nnyo sente nga yetali nnyo nenga ate ekibina yakivaamu ali mu management mpya nenga ali nga wandikira fresh yo manager Francis ate yo 14k bwongo yo fresh kid gwe mulaba ebyo bifaananyi banange yo nonya mazike no ne mama fresh kid yayagala erinnya yes omwana yabaleetera okuba baserebu kolera ku fresh kid but which is okay. Okay, mubadde balabi balungi okuva program gyatandikidde mpaka gyokomekeredde program sitebali sonso omula yeyo kajje tukuwerako amawulire era buli lunaku genda ku LMTV Uganda YouTube tunonye LMTV Uganda ogenda kuba olaba buli gulire wetaaga okumanya lyewetaaga nogamba bano bayogedde ekidala kituufu genda ku LMTV Uganda ku Facebook LMTV Uganda ogenda kuba otufuna YouTube WhatsApp, Twitter, yonna gye tuli naye nga teweerabira mbeebaza nnyo byonna omulimu gwe mukola okutuwanika waggulu naye mutuwanikire ddala muleme tusuula wansi temututa mutulere ne program z'abaana abato bannange gye ziri mugende muzirabe tutoziconnect bannange abaana boolesa ebitole abaana wemudiddi abaana mugamba abaana tebalina bitone baana balina waaka simanyi kyalibeera omwana gena omulabo omanyi abazungu bo ennaku zino oba ebiseera oba si nnaku zino wabula bo abazungu omwana bamulabira kuva wansi bw'aba gena omwana yeeyimbisa Gena osome yakuyimba namwe abazadde bannange mutuwagire ku LMTV Uganda mugenda muwagire abaana bambo mubalabe mulabe bannange abaana nga balina ebitone ate namwe abalina business ezenjawulo mujje ku LMTV Uganda oba mukube ku enamba eri wansi abamu basomere eyiye enamba ey'omungalo babyo wali kiyinza obbazibuwalira nga agikwata ali bize n'agamba enamba biki kati basomere eyo babeere nga bagikwasaganya magezi eyange ngera kubanga nange ndi osobola okunkubira nga oyagala okulanga business oyagala esomero tujjeyo eri 075 66 78 96 80 yeyo namba yokka gyosobola okunfunirako bo alina business wabula sigama muntu mumala wabula all about business someno simanyi business oyagala tugirange tukubirako eyo namba y'essimu oba sekyo enamba eri wansi wa screen yo ekwanguyira gy'oba okubako naye nga mbebaliza ddala nnyo namaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mukola sijja kumenya ani wabula mwenna twala kyekimu kubanga mwenna mukola omulimu gw'amaanyi mukola kyekimu otuwanika nengeno program sitebali sigikola nzekka mbadde mwana mwajo Mackenzie nange mwana mwala Queen Sylvia nenga ali behind the camera bamwita Lawrence the Virgin Boy omuwati atabitematema nabisayo bamwita the king the one king herself King Smith omuwati ne Pinchuni ne babera wali ne Princess Agatha ne babera wali nga bakikwasaganya mu magezi bote tugenda kwanga tuberekeza gwe na inesomero birthdays banange mutukubireko ne kunambe ne ya 0758022437 mwogeno kwanga otusanga wano ka LMTV Uganda twabagene olunaku olwencha mwelaba